Bannabyabufuzi okuva mu ssaza ly'e Mawogola ne Bulemeezi nga bali wamu n'abantu b'omu bitundu ebyo bakiise embuga okwongera okunyweza obuwulize bwabwe ne Mengo mu nkola emanyiddwa nga luwalo. Bano bakira buli omu aloopera omumyuka wa Katikkiro Twaha Kawaasa ebizibu ebiri mu kitundu n'okusoomooza okuyitibwamu. Naye ewaffe Mawogola n'abalala mu Uganda ekiba ttaka kisusse. Oba waliwo kintu ekimu mu Uganda kaakati ekitawaanya abantu bonna kiba ttaka. Naye ffe ng'abakulembeze ate abakkiriza mu gavumenti ya NRM ate n'Obuganda twewaddeyo okulanti tukulwanisa abantu abagala okudda ettaka. Akumyekumye abantu ab'e Mawogola awamu n'abamyuka be tubeera nabo bulijjo mu nsonga zino. Naye nga ku lwange nga Ssekikubo neeyama nti olw'emiyaga gy'embeera tujja kusigala nga tuli bawulize eri Namulondo. Mu nsisinkano eno omubaka Hanifah Kawooya wa Mawogola South mwasabidde Mengo emugyeko omusango gwe yamuwawabira ogukwatagana ku ttaka erisangibwa e Mawogola. Abamu nga ffe tusobodde okujja tutuuke wano naddala nti emirundi ng'ena nga njala kusinkana Katikkiro. Naye nga ndowooza bwe tusisinkana kitugondezaamu bintu by'amataka, bintu bya nkulaakulana, bintu bitegeerekeka, bintu ffenna tuli bazzukulu n'abasajja ate abamu tuli bazaana n'abakyala basaabasajja. Enkola y'okuba nga tweyisinganganya nga bwe mbiraba nze nasalawo okuba omuwulize n'ensirika. Bannabyabufuzi no babadde bakiise embuga mu nkola emanyiddwa nga luwalo era batikkuddwa Dr. Twaha Kawaasa omumyuka wa Katikkiro asooka avumiridde abatyobola obutonde bw'ensi mpozi n'asaba ne bannabyabufuzi okubeera n'ensa. Ffenna tuli bantu banjawulo ne tulina ekitugatta kyekikuŋŋaanyiza ensi n'ensi eri wano. Bwe bumu bwaffe obwo nti tuliwo mu bisiti eby'enjawulo naye tulina ekitugatta kye tusoosowaza nga kwe kwekuumira ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Oluwalo lw'omulundi guno luvuddemu obukadde obusoba 50 okuva mu masaza 2 Bulemeezi ne Mawogola.